bulungi akumira kwanda Rose Media Vision nkwaniza nakola nkaweze mu jana ajja tusake ngalo nkwane subscribing atanzanye ate naba na subscribing onteleko notification obere ngofuna video mu bode amawulire mavinyo banango kuva mu NUP kuveyo mu bendo lye Masaka nga kiraga nti ene kibiina bagala kukyera buwezi kukyerawo era nga gye buvuddeko Muhoozi project yagenda e Masaka n'abantu be bangi abamu vujirira oba abagezaako okusondera abantu oba okunoonyeza ekibiina kye obululu. Kakati bagenda ne babako office ya NUP gye bafuna ne bagamba nti eno office bagyeddiza oba abantu bayo bagiwaddeyo era nga abakulembeze bayo office bavayo ne bagamba nti begasse ku Muhoozi project kubanga balabye omusana, balabye standby generator, bakoye ekibiina kya NUP bangi ne bakakasa nti bayingidde. Naye nga ate gye buvuddeko omukulu Lumbi yagamba nti guno gwali mulimu gwa Honorable Mpugo gwamuweebwa leke kamu kasima kamuweebwa nga bamutuma okuddira abakulembeze ba NUP oba ba MPs okujoininga Muhoozi project. Bino nne bikaabya era bikwasa ennaku okuva eri mu NUP. Kakati ye mwami Bwanika yavaayo n'agaana n'agamba nti office tebadde yaabwe bagiteekawo lwa bigendererwa byabwe wabula Calvin Kayanja yavudde n'akakasa nti office yali ya NUP era bw'aba agezaako okuwakana agezeeko ayite Masaka n'agamba abantu bayo banyivu baamunyigira kubanga baasuubiza ebintu bingi by'ataatuukiriza ate ne bavaayo ne beegatta ku kibiina ky'abasiyazi kwegamba ye NUP agiyise kibiina ky'abasiyazi abasabidde Saale Enkambwe Mukama bazikirize wabula n'abantu bangi bavuddeyo ne bakuba mu NUP ebituli nti abaana baayo bagenda mu kufuna mu sente kufuna mu struggle okuvira ddala ku principal waabwe nti yabeera mu kuyisa bivulu na kulinnya nnyonyi kwegamba yanoonyaamu sente era ne bavaayo ne bakulambika sente buli omu zaafuna omwezi okuli ba Nubianili ba Edi Mutwe nga bafunira ddala omusindi mungi mbu ogutokomoka. Kakati nogenda kubanga obiraba bambi yo NUP tugisabire kubanga 2026 simanyi weenegireka naye nga ebyayo birabika bibi. Muhoozi project eri mu kwera Masaka era ngeraga nti bafunye obuwagizi bungi nnyo naye katusabire NUP nayo yetereze kubanga 2026 anaatera okutuuka. Naye kambi kuterenga bigenze mukano obeere ng'olabako Mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Nze bakyala bannange abannanze nanyonyo saala omusana nakula byakulimu bakulabyewa people who will serve foreign interests and not Uganda's interests. Temulonda bantu bagenda kusavinga bazungu balete wana ebisiyaga osangenga omusajja wasa musajja munne ng'omukazi afumbirwa mukazi munne. Muhoozi oye! Elect people who will help the president develop the country. Mulonda abantu abagenda okuyamba w'ekitiibwa president okulaakulanya ensi. Mulonda abantu ffe abagenda okuyamba ono okulaakulanya. Mwebale okujja abangi bwe mutyo kubanga katubeera kusirisa abalabe baffe. Omukalira n'asirisa mujjawe azaala basatu kuba bangi baabazaala dda. Mutegedde bwe mulabanga abasajja abakulu nga ffe nga tuyingiddewo tuba twamaze dda okubala. Tetubala kifu. Omusajja omukulu aludde ku kyalo wagandi eno emwanyi kube beegera kutonya. Naffe bwe tuli agende ne badde ntiddemu bwe tubeera e Kampala tuwulira waliwo entalo waliwo ki naye nedda
abalwana okutereza ekidaala bamati bagoba mukole mukitegede bulungi ekyokusatu kyensembyayo ffe tuli bannaddiini munnaddiini bw'alaba abalwanira essabo nga balyokya ayongera kusaba Katonda oba mu Masaka bookya NUP yaabwe bookya essabo lyabwe. Okutegeeza bannayuganda nti ofiisi eyalabiddwako mu kibuga ky'e Masaka City mu kifo ekiyitibwa Kijjabwemi awo nze ntwalawo tetubeerangako na ofiisi ya NUP mu kyalo ky'Ekijjabwemi awo webagenda nti balinawo ofiisi eyo ofiisi yakimpatiira bagitaddewo ggulo limu akabinja akagitaddewo ke kakulemberwa mukulu Katugga. Mukulu Abedi Bwanika ofiisi gy'oyogerako nze omu ku baayaniriziddwa abavubuka ba NUP e Masaka. Obusungu bwe bakuyinako obumanyi tokyayinza kusala mu constituency yo. Baatugambye bukyanga bakulonda toddanga. Mwabasuubiza ebyoya by'enswa. Mwabawa essuubi effu. Era kyova olaba nti abantu b'e Masaka baabadde n'ennyonta nnene okwegatta ku Piero yo. Kubanga nti mwabafera. Abedi Bwanika muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Walwanisa Museveni n'akulema n'ofuuka MP n'oyoyininga ekibiina kyabasiyazi mumujjako dikiteeta. Abantu mwabamalira obudde. Kati gwe tolina ky'oyinza kutugamba ky'amakulu. Kuba abaana amaziga ge baatukaabidde na buli kimu kye mwabakozesa. Mwe muli ku maziga g'abantu mweyagala. Muli ku mirambo gy'abantu be mwassa. Mwe mweyagala. Muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Abantu temuddangana mu constituency tomanyi kiriyo. Abedi Bwanika bw'oba oli musajja wagambye yo ofiisi eri mu constituency yo salayo ku bye wasuubiza abantu n'otabawo e Masaka awo. Kyova olaba tokyayinza kuwakanya amaanyi g'abantu. Bo bwe baba basazeewo nti General Muhoozi Kainerugaba ye answer laayiro like an envelope. Mwe sitwago mwagiryamu muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Ebyammwe bye munoonya ne bye mwayagala mwabifuna. Bye wasuubiza abantu abo okutuuka okwekyawo okutuuka kwekyo. Okuba nti tokyasobola na kulinnya mu constituency eyo ofiisi ya NUP ogimanyi bulungi. Si kujeegaana tulage eyeeyiye etali eyo. Gwe kale genda ogiggale kale emenya mateeka. Gwe ng'omukulembeze lwaki tobavunaana okozesa ebifaananyi byo bw'oba tobamanyi? Mwasuubiza abantu ebintu. Mwamalira abantu obudde nga mwenoonyeza byammwe. Kati abantu balabye omusana mubaleke. Balabye standby generator. Abantu batuusa akaseera ne bategeera nti teriyo dikiteeta yali avuddeko na kuzannya firimu. Emmundu yejjako emmundu. Abantu bategedde ayina emmundu. Ayina ekiddako. Era kyova olaba nti abantu ba NUP e Masaka tebasigazaayo kintu kyonna okujayininga Piero yo. Nze kana registarinze abavubuka mu simu yange wano abangamba tuleete ne Kampala ku kitebe tujoyininge struggle naffe tufuuke bafuutu soja ba Muhoozi. Tobamanyi nina abavubuka 1,500 Masakao. Toddangana mu constituency tomanyi bitambulayo. Muli mu kuvuubika ssente za wa musolo munaawo tubuulira kiddako. Swala okule. Chairman Nyanzi afuna omwezi $7,800,000 a month. Afuna $7,800,000. Genda ku Munubi Office of Secretariat for Arts. Ye Nubiani omwezi afuna $3,600,000. Bana abana ekintu kibanyumirwa. So netuddako mu security department Eddie Mutwe afuna travel fuel hotel entertainment omukulu naye bamusanyusamu mu bufunze. Eddie Mutwe naye naafuna $3,800,000. Naye nga ddala tuli mu struggle. Sooka ove ku kipapula ekyo twewuunyeganya banna nga bali mu ssente. Okimanyi zino ssente Bobi Wine afuna $2,000 omwaka nezigwamu empitirivu. Can't we build a hospital? Tange kabaka wa bakabaka Katonda w'eggulu n'ensi nsaba ogolola omukono gwo
nsaba ogolola ekitala kye eky'obwogi eri abasiyazi nsaba ogolola omukono gwo ogw'omuliro eri abasiyazi eri abasajja abaagala basajja bannaabwe tobaganya kulya mulembe guno kabaka wa bakabaka leka bafe nga beebase leka emmoroka zibakube kabafa accident leka bafe olw'obuswavu leka bazikirire tobaganya kumalawo mulembe gw'abaana baffe toganya kibi kutwala bulamu bwaffe kabaka wa bakabaka katonda wa bakatonda zikiriza abasiyazi leka bazuukuke nga bafudde nga tebakyali mu myoyo leka bazikirire leka bafe leka babasaanewo leka bazikirire buli musiyazi yenna gy'ali leka ennyumba yeekwata omuliro leka asaanewo leka abulwe eddembe mu nsi leka afe kabaka wa bakabaka olese sitaani n'abasiyazi okulya ensi eno be beeyagala be bali obulungi ennyonyi be bazirinya be balina essente kabaka wa bakabaka abantu abakusinza be badooba kitange nsaba okyuseemu olumye ku basiyazi bazikirize kitange baleme kutuzikiriza nga mulembe gwa Sodoma na Gomora bantu bange omanyi bino bye biruma ba pigi futu soja ba NUP nabagambako nti Muhoozi yazaalibwa n'endira bbiri endira bbiri Muhoozi yazaalibwa n'endira bbiri akabonera akalaga obukulembeze katonda yamumanya nga ffe tetunnamutegeera kyova olaba nti ffe tugenza okuva mu njaga okwagala okwesimbawo nga Muhoozi obudde bwe bwonna obw'obuvubuka bumaze mu nsiko ng'alwanirira ggwanga lino okimanyi nti katonda yamanya nti Muhoozi ajja kubeera pulezidenti nga tetunnategeera golowooza ye lwaki yasalawo ayingira amagye ffe ne tusalawo tugende mu njaga tugende mu bidongo tugende mu mabaala ebyo nno bye biruma ba pigi futu soja ba NUP nti Muhoozi ali favored ate ayagalwa ekyokubiri ali serious okutwala obukulembeze struggle teyagiguza basiyazi tali mu kwekubya bifaananyi kati mugenda kuyomba